Mukulu gwe bayita Livingstone Kasozi omwaka gwali gwa 1997 mu mwezi ogwokutaano 2019 ennaku zino zennyini kati giweze emyaka 25 bukyanga atugendako omukulu ono Livingstone Kasozi bwe yafa waliwo akayita ennaku 21 omukulu basudde ne n'atufaako mu kabenje mu mwaka ogwo gwali 1997 zaali nga 11 omwezi ogw'omukaaga omukulu ono Livingstone Kasozi basobodde okubaate nga olunaku olwo bategeseewo meeting eringa yakuba mpenda gye bayinza okubaate nga batambuzaamu ebimu ku bivulu ebigenda okubaate nga bitambula okumujjukira omukulu ono Livingstone Kasozi era nga njogeddeko ne muwala gwe bayita Diana Nansubuga n'ambuulira nti enteekateeka eno bagiyita Kasozi Foundation yegenda okubaate nga etambuza ebintu ebyo byonna nga tujjukira emyaka 25 omukulu ono omukulu Livingstone Kasozi yasobola okubaate nga aleka abaana babiri mu butongole wabula era yasobola okubaate nga aleka ekiraamo nti wali baawo be balireeta naye nga akayimba ako kowulidde obumu ku akayimba ako bakayita nalweyiso bwe ndiba nfudde komawo nyambe ennyimba zonna nga bwe zasobola okubaate nga zitambula lwe lumu ku lutambi olwasobola okubaate nga lwakolera nnyo omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi ssente era nga oluyimba luno bannaffe aba HK Studios omukulu gwe bayita Hassan Kasule yasobola okubaate nga alukola wabula ng'omukulu ono Livingstone Kasozi olutambi luno teyasobola okubaate nga ye alutunda olw'ensonga nti omukulu ono wa HK yamugamba nti ebbanga lyonna lyosobodde okubaate nga onzijanjaba byonna nalumuweera bwereere Kasozi ng'afulumiza ng'agenda kufulumya oluyimba luno yasobola okubaate nga ayita mukyala gwe bayita Florence Namanda yasobola okubaate nga amutegeeza nti njagala okubaate nga ndaga abantu embeera ki buli muntu gy'alina okubaate nga yeesiga munne wano nno bangi nnyo balowooza nti oluyimba luno oba baali balukubidde mukyala Kasozi ensonga zino omukulu Livingstone Kasozi yali ayagala okubaate nga ategeeza abantu nti olina okwesiga munno wadde ng'olwadde waakiri osigalewo ng'okuuma munno embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula yayagala okulaga abantu nti tekiba kirungi omusajja oba omukazi okudduka ku mwagalwa we bw'aba azuuliddwamu ekirwadde ekyamukenenya awo nno oluyimba luno lwawandika omukulu gwe bayita William Kibuuka n'omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi era nga Livingstone Kasozi amaze okuwandika oluyimba luno yatuuza omukyalo ono gwe bayita mukyalo ono bayita Florence Namanda oba oyinza omuyita Mama Ligane n'amutegeeza ebigambo bino n'amugamba nti mpandise oluyimba luno naye kimanyi lugenda kuyisa bubi naye nsaba kunsonyiwa era ng'oluyimba olwo njagadde lulaga abantu singa munno abeera mulwadde osigalawo n'omubeerawo mu mbeera eyo Kasozi nga asobodde okubaate nga amaliriza nabino yasobola okubaate nga bitegeeza mukyala we Kasozi nga ategedde nti ekirwadde kya mukenenya kisobodde okubaate nga kimuyingira yasobola okubaate nga agamba Mama Ligane bambi nsaba kunsonyiwa naye nalwala siriimu mukazi wange obaddewo ku lwange mu bulungi ne mububi wadde wali okyali ku myaka mito wanzikiriza n'ofumbirwa nkusaba ogume naye ensi bwe Mungu wabanga ampise nsaba onkuumira abaana bange byebimu ku ebyo ebigambo ebitonotono byoyinza okubaate ng'ojjukira naye ng'omukulu Livingstone Kasozi yazaalibwa nga 19 omwezi ogwokutaano mwaka 1966 wadde nga waliwo ababuusabuusa abamu batugamba nti ate mu kiraamo bategeeza nti yazaalibwa Desemba nga 1959 wabula nga waliwo maama w'omuto yategeeza nti omukulu Livingstone Kasozi yazaalibwa nga 19 omwezi ogwokutaano mwaka 1966 n'atufaako ku birthday yennyini nga 19 ogwokutaano 1997 era okiba kitegeeza nti omukulu oyo yali wakati w'emyaka 31 n'emyaka 32 nkutegeeza nti emyaka gye bangi babuusabuusa naye ng'emituufu okuva kuba Oluganda bategeeza omukulu yasomerako amasomero nga Seguku Primary School yasomerako Kampala SS yasobola okubaate nga asomerayo paka mu senior faawo omukulu oyo era nga mwaka egyo yasobola okubaate nga atambuza endongo ye okuyingira endongo eno yakwatagana okubonaffe abakadonka mu Super Singers obudde obwo mwalimu omukulu gwe bayita Fred Sebatta Matia Luyima n'abalala bangi nnyo ne basobola okubaate nga bamuyamba nnyo okutandika wabula nga okumusanga bamusanga ku mwalo eyo gye yali akakalabiza emirimu ne taata we nga basuubula byennyanja mu mbeera eyo mwaka 1984 kwe kufulumya oluyimba lwe bayita essaawa y'omunaana mwaka 1996 ekirwadde ekisobola okubaate nga kitandika okumugonzagonza mpolampola omukulu gwe bayita Livingstone Kasozi era ennyimba zasobola okubaate nga afulumya kwaliko ennyimba nga bwe ndiba nfudde duniya weeraba gwe musika wange omukulu oyo
nga bw'omanyi nti omukulu Livingstone nga asobodde okuba ate nga ategeeza nti mulwadde abagezigezi basobola okuba ate nga bavaayo okuli Hassan Kasule banafu aba Pride Production oba oyinza omuyita Ssenkubuge Matovu Joy Andrew Beron Kibuuka ne bagamba nti mu nsonga eno tuyinza kukola tutya ekivulu okufuna akasente naye ng'omukulu Livingstone Kasozi we yalwalira akasente yali akayina wabula nga bw'omanyi nti abantu batekka ekivulu omukulu bano abaali mikwano gye ne batekka ekivulu kye bayita munno mu kabi awo nno bano abamunno mu kabi basobola okuba ate nga bagamba tuyinza kukola tutya tukoze tutya okuba ate nga tuleeta abayimbi ekivulu kikwate batuukira omukulu gwe bayita Amani Basudde yasooka kugaana n'agamba omusajja oyo yankuba oluyimba baluyita kazimba mbumuli sijja kuyimba mu kivulu ekyo wabula bamaliriza ng'omukulu Amani Basudde akkiriza okukiyimbako akafeere bamutuukirira omukulu abategeeza omukulu oyo Kasozi yeyanjola nja kujja nnyimbe omukulu Fred Sebata yabasaba sente zaali nnyingi era n'ayimba omukulu embeera esobola okuba ate ng'etambula emu ku mboozi ya Livingstone Kasozi ebimu ku byali mu lumbe byenjagala okuba ate nga nkujjukizaako Weba Kandabe nga tetunaleeta Diana ono omukulu Sebata ne Basudde baali mu lumbe nga Sebata yali ayogera nga tamala Basudde nga agamba omukulu yalaama n'agamba tuyimbe wulira ne bwe tuba tukaabira mu nnyimba kale no obuzibu ne tuba tulajja ne Mukama era tulajja ne mu nnyimba kale no obuzibu obwo bwe mbadde nsaba nga neetondera ddala okusooka eri abooluganda lw'omugenzi oluusi tujja kusanga nti tekikuulikidde bulungi oba tokirabye bulungi oba tokiwulidde bulungi naye muleme gakinga tuleme kukijjamu kintu kirala ng'abadongo bonna abali wano babuli 13 oli takulimba nti nze sibaddeemu sebo Mr. Fred nga nzijuliza saagadde oyogere nti ekigambo ky'omufu gamba nti omufu yatugamba omufu kakati mufu naye nga ebe yagamba twaliwo kyokka nga abajulizi buli ali wano yonna mujulizi waffe nti omufu yagamba nti Sebata bwenfanga n'owulira ojjanga n'oyimba tutandikire ku gwe tuyimbe oyo nno munnange Basudde agambye nti tewalina kintu kirateetagisa ate kwetonda naye embeera tutusa twagale tusooke tubadde kunyonyola twetonde ng'ekiramu kye abayimbi wekiri ne bwandivudde e Kampala nga omaze okutuuninga ebyuma bijja biyimba mpaka wano teri yandikunenyeza kubanga buli mubagukwasa era obwedde yatuganya okuyimba n'okujja kwe kwabaddewo tannateekako byuma tutandike bakugamba ate gwe mukama waffe tuyimbe omufu yagamba mbozi nga bw'osobodde okuba ate ng'ogiwulira wano ndo bwenafulidde ku muwala we gwe bayita Diana katubuulire ku abadde bamwebuuza Diana Nansubuga emboozi nga bwe twagitambuza eri bweti abawuliriza Sentinel Radio saako ne bannayuganda mwenna mugamba mutya ababuuzaako yaani ababuuzaako amannya bampita Diana Kasozi Nansubuga Nansubuga gigenda gitya gigenda mpolampola taata ey'essebo olunaku nga 19 tugenda kuba tujjukira muzeeyi taata enteekateeka eyo eri etya enteekateeka eyo tugenda kufunayo meeting nga aba Livingstone Kasozi Foundation bwe tuva mu meeting abantu abamu basuubira okuyimba ku nnyimba z'omugenzi tetwakoze kivulu nti oba kyakusasula tetwakoze nga ffe tulina foundation ya Livingstone Kasozi Foundation naye nga mu maaso awo tusuubira naffe okutegekayo okumujjukira mu butongole kuba abantu babadde basoose okwebuuza lwaki temwazze eno ekyabbogo oba Masaka tetwazze Masaka ffe kiba kyo kivulu tetwategese kivulu kya kimu tetwategese kivulu ffe twafunye gye tugala funa just meeting etegeka kivulu kijja tuli kutegekateeka ngeri gye tugenda okumujjukiramu naye kuba tajjukirwangako mu butongole
Okay. Wano just tugenda kuba na meeting n'olukiiko olunaateekateeka ekivulwete ekyokumujjukira. Okay. Yes, sir. Okay, nga tuli mu myaka 25 egya muzeeyi. Yes, sir. Abantu abasi kuba mubeeramu abantu abasuubiza nga mukyali bato, abantu abo bakyali nammwe oba babasuulirira? Fetukuze kutuuka wano tekirina bwe mugo twali tulabira ne kino ekyokumujjukira nze yakitandise. Okay. Ng'omu ku baana be nga ekyenkya tugenda tweteekateekera kiri ekyokumujjukira. Ekyenkya tugenda tweteekateekera kiri ekyokumujjukira era nsaba abampuliriza mwenna ab'e Masaka, ab'e Kampala, saawa yonna yonna kijja. Kisoose Kampala tukizze n'e Masaka. Okay, foundation eno mulimu ku bayimbi, mulimu baani foundation eno, Kasozi Foundation? Livingstone Kasozi Foundation mulimu abantu abaali abawagizi ba muzeeyi. Abamu kuba abamu tetubamanyi naye ababa bagadde twegattako nabo bonna tujja kuba tubalaba, tujja kuba tubateekamu naye sofa tulikyalimu nga tetuli bangi nnyo naye nga mwetuli. Okay. Abaali abawagizi ba muzeeyi. Okay, nga tujaguza emyaka 25 egya muzeeyi, Kadongo Kamuggo omulaba otya akadde kano? Kadongo Kamusebo essaawa zino takyali nnyo ku mutiko ensonga lwaki ntya abantu abamu era nga boolaba nga muzeeyi Kasozi Livingstone abantu abamu tebakyamalira kumanya nti baali basajja b'amaanyi naye nga tusuubira nti gye bujja ajja kuddamu akomewo kuba kati ogenda n'okulipoodinga olimba mu studio yina gamba olw'Akadongo Kamu totawala tebajja ddukuma tegeeza wakyaliwo omulimu gw'amaanyi ogw'okuzza Kadongo Kamu. Okay, kati nyabo akadde kano okuyimba waddamu okuyimba oba okyali muza church nga ze wali oyimba? Essaawa zino nyimbira ddala ennyimba zino eza muzeeyi zonna nziyimba n'ezange kati ninawo ennyimba 2 ezifulumiziddwa. Waliwo ensonga zo waliwo wategeezaako nti baali bakugana okujja eno ekyabbogo? Ebyo taata bikyali awo naye nze lwakuba essaawa zino kyova nti nasoose kukolawo kitono natumulidde nnyo nasoose kutumulya abawagizi ba muzeeyi sangenze nnyo mu famire. Okay. Omulamu oguliwo omukulu gwakujjukira muzeeyi nga ye kubanga teri famire gyogenda sanga terina butabangu naye ate tebulina kukosa ate oli batajjukirwangako emyaka 25. Okay, naye nga gw'okyagendayo ekyabbogo oba bagoberayo ddala? Okuvaako olusiddangayo taata. Okuva mu kwanjula? Okuva luli we baatugobayo. Okay. Yes, sir. Naye tuli mu kiteekateeka nga Livingstone Kasozi Foundation baagala kunnyambako nti banina okugenda kubanga wali waba waffe bali mu kutema empenda. Okay. Okay, kati abawagizi ba muzeeyi baki oyinza bagamba otya baagala okwegatta? Buli yeetaaga okwegatta ku foundation eyo nga yali muwagizi wa muzeeyi tumwaniriza. Ennamba yange yennyini kwayita n'alyoka muteekako ku mukutu ogwo. Okay. Ku mukutu ogwo tuteesa ku bintu eby'enjawulo, tuteesa ku twagala okutegeka ekyokujjukira muzeeyi, tubeera ku bintu tuteesa ebintu bingi eby'enjawulo bye tusuubira okukola mu maaso eyo. Tunaakulabako kuba ndaba waliwo bategese ebyakafeero, ekyakafeero kyawedde, ekya muzeeyi basudde kigenda mu maaso, onaabaayo mu bivulu ebyo? Ekya muzeeyi kafeero kyawedde jjo sasobodde kubeerayo naye nga nabaddewo mu kusaba naye ekyobubondo nsuubira okubeerayo ekya muzeeyi Amani basudde. Ndowooza emboozi ogiwulidde ye Nansubuga Diana bw'asobodde okuba ate ng'ategeeza kiki oyinza okugatta ku mboozi eyo nga tujjukira emyaka 25 egya Livingstone Kasozi. Ampandike essebo okuweereza kale ssebo amanya n'eddoboozi abeera sitaafu munali ya kibizi kyaza essebo kakati ekintu ekyo kyateekera abasaanidde okubeera nga bamujjukira essebo era ne foundation eyo gye baakoze baaba kyakabi. Hello. Abali. Essebo. Wala okutuweereza. Kale. Ono ntale nga nsiziddeyo etungu mu kkooki. Omusajja aliwo amaanyi era Katonda amukufumula eky'emirembe. Essebo. Wala okutuweereza.